construction ono abantu bamunyomanga ng'omuntu omuzimbi bakulaba nga failure, omuntu omuzimbi bakulaba nga atalina makulu. But right now eddala kwe mutadde construction netugamba ingira eva non tummanejinze tukubeera nga tumuwakalina efaanana eyasudiru saate nga sente takozesa zezasudiru. So netugamba katwekwate ku nzimba gye tuyita ey'ekyuma holy sections and I-beams. Holy sections kiba kitegeeza nti tetugenda kukwata mitayimbwa nankokoto tubiyiwe tukole kolomu ora tuzo okulinya waggulu ate ng'obaliyo ebbaati njeerokutaliraba enzimba y'ebbaati ndoza abantu bagidibiza kale bajagala efaananako ng'era bw'olaba septic tanks enzimba ya bulijjo omuntu akoseza box asevinga okusinga ow'amabaati asevingira ddala ate ng'enzimba ya box ndaba abantu gye balina e Bulaaya ye kaakati ono modernity eze dominatinga kakati wane waffe jukira twasooka ne tuleeta mwamba oli owabajjajja nga n'akasiisira kennyini okalaba nako kasaako ka mwamba ne tuvaawo ate ne tujja ne tufuna french card yes eno eya pino yes then kakati ate ogenda okola ate ne pino naye adibi ate ne tuddayo ku mwamba ati atujja kole abalungi abatulaba tuyanza nnyo okubeera nti mutuwadde omukisa ne mubeera ng'ate mukyasobola okutulaba tuli basanyufu nnyo mwenna abasubscribinga mwenna abafollowinga mwenna abatulaba yonna gye mutulabira abali mu USA abali mu South Africa abali e Dubai abali e Qatar sisobola mwenna bamalayo naye ng'ate nsiimira ddala yenze HK Media Hadija Kigozo okutuusaako ebyo bweyagala olaba ate nga nkuleetedde Junisco Contractors and Great Finishers olunaku olwaleero bwe mbakyaliddeko mu maka gaabwe we bakasibira njagala babeere nga batunnyonnyola kampani eno ekoze ebintu bingi mugiwulidde mu bifo bingi nnyo biki bye bakola ng'omuvubuka ali eyo nga wali agadde okubeerako n'ekyotandikawo eno ye opportunity gy'olina okubeera ng'owuliriza ate n'obeera ng'osharinga n'oyita ne banno bajje babeere nga batweyungako bulambalamba naye nga sinaba kubeera nga batwalamuko mu show mbajjukiza nti ebeera Speed Express Tours and Travels company yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga yekutuusaako sheno poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy. Ndina abaami babiri wano abamaanyi ensensi okubala ng'ofaanana nga atamanyi Luganda. Ndomanyi siri Muganda naye olumanyi bulungi mwana waawano mu town. Okay, so kati mweyanjulire ku batulaba abatulaba ku HK Media amanya engineer Farouk Sekabira tukola na Junisco Contractors and Great Finishers. Okay. Wow. So amanya gafe amanya gafe bampita engineer Oswa Ivan. Okay. Tukola na Junisco Contractors and Great Finishers. Okay. Junisco Contractors and Great Finishers company y'amaanyi ndudde nganjiwulira naye okusookera ddala kasooka embeebaza ennyumye ennyo akakooti ke mumpadde endi simaati ndowooza nange ngenda kutandika kukola mu eno company simanyi mu construction bannange tugenda kunyumyamuko in a few minutes construction ono abantu bamunyomanga ng'omuntu omuzimbi bakulaba nga failure, omuntu omuzimbi bakulaba nga atalina makulu. But right now eddala kwe mutadde construction it is really different. Intuse ku office ya mwene neewunya abakozi weebali, reception weeri, camera weeziri, kwegamba construction owammwe n'afaananirako ddala nti no wanjawulo okutuuka okubeera nti no njagadde abantu bange babeere nga bamanya exactly kiki construction is all about. Okay. Kati munnaye buli wetukula nga buli kimu kikula tekinologi akuze nti n'emirimu gyennyini era kati gikuze naffe ffennyini era tukuze ntegeeza kimu ekyo nti edda abantu abagendanga mu kuzimba be bano be batwalanga nti abalemereddwa nti omuntu akomye P4 omuntu akomye P7 bamugamba munaye agenda ayiga okuzimba oba ayinako jjaawe muzimbi atambuleko naye tugenza okwesanga nga ebintu bikyuse nnyo ate ne competition mungi mu mirimu eri stiff. So because of new technology
and new innovations kati tugenza okwesanga nga tujumbiddwa nnyo okusoma ebintu ebyemikono ebintu byosobola okukola nga okozesa mikono gyo nga mutadde n'obwongo. So ate n'ekintu ekirala nti tugenze okulaba nga population ekuze. Population wekula tufuna abantu bangi. Mu bantu abo bangi ekitegeeza abeetaaga services ezo tuziwa abantu ab'enjawulo. Mulimu abantu abasookerwako n'abantu abawaggulugulumuko. Ntegeeza ki nti mulimu omufunampola n'oyo afunakoko ekingi like nga ogambye abali e Qatar, abali e Dubai, abali ewa abo tetusobola kubeera just ku ground ne tubatuukako, but because you people like nga mu HK muzze wano mutukyalirako, so I think they will get a chance batulabe. Kati n'ekyo nti lwaki nti omuzimbi oyo owedda emirimu egyo egy'okuzimba nti lwaki baali baginyooma. Ensonga eri nti abantu bayagalanga nnyo okusoma bino lawyer, doctor, nga tebagala kusoma engineering. Yes, tebagala kusoma engineering. Naye kati tugenza okwesanga nga kati engineering ali mu market. That's why nafa bazadde baffe bafaayo nnyo ne bagamba katuweererera abaana baffe bagende ku market. Kati bo batuweererera naye kati ffe kyava mu ffe nti munaye batuweereredde tubitinga tutya akatale. That's why we came up with this idea nti munaye tusobola okugula office ne tuemployinga ku bantu abatonotono. So omuntu wabanga azze atulabira ddala nga tuli bantu abeesigwa, abali organized, abasobola okukola ekintu nga kirungi. Abaana bangi bali ku kyeyeeyo bakolera America, bakolera South Africa, abeetaaga okuzimba. Balabye omutindo gw'e Bulaaya whereby nti tunuddeko ku flyer yammwe ne ku bintu bye mukola mandaba omutindo mulabika mugulina. Era ensonga kulwaki njagadde kampani eno introducingireko ku bantu naddala abali ku HK Media. So kati mu bufunze ndabye services ez'enjawulo ze muyina mweno kampani whereby nti njagala muzitu breakingireko down tutegeere ddala exactly UNESCO contractors and great finishes biki bye balina. Okay, kakati kanzireko emabega ku nsonga y'oli omwami obuuza nti lwaki abazimbi babanyomanga. Omulimu gwonna bakunyoma ebbanga lyomala nga gwe omuto guwadde ekitiibwa. So ku muyiko guno gwe tulyako fe abalina okuwa ekitiibwa ne tugamba nti awo oyagala muyiko jangu kawusu gy'oba onsanga. Kakati luli twatambulanga sebo ina wawo kalimu naye olwaleero n'osanga omusajja wali ng'asiika capati ze ebbanga lyamala nga si muyonjo kyova olaba balwana nnyo ne basiiga white n'osanga owa capati asiize white ekintu kyakitimbye ataddeko kino naye ojja kwesanga naye akozesa ngano na bijanjalo ng'omulala gwona osanga mu katanga. Naye kakati ogenda omusanga yiiye agitunda 2,000 ng'ate ey'omu katanga agitunda 500. So kakati ku mutindo kwe twagala okubeera nga tutambuliza ekintu kyomulimu ogwali lulinga mukyafu era ogugenda kukeera nga mulimu gw'abakabejja. Ojja osanga engineerswa nga atudde awo osange omulala naye ataasoma naye ate nga agulina mutwe ate nga naye atudde ku mmeeza yemu ne engineerswa. So lwaki kwebulandinga na ku respectinga mulimu gwona gwagala. Mu UNESCO contractors and great finishes tukola emirimu mingi omuli okuzimba kyetukulembeza nti tuzimba ebizimbe ebya buli kika. So ng'ovudde kuzimba nti ekizimbe kyonna kitandikira mu mpapula tutukwata ne tukuba plan tujja ne tukola site survey ne tukuba plan bwe tumala okuba plan kati ennyumba eyadde tugiteeka ku physical ne tugamba nti omwami wetu amukubidde plan ya bangalo tukwata ennyumba eyate ne tugizimba ng'ebipimo tubigobera okusinziira ku plan yaffe nga tuba tugikubye. Then we tuvaawo tukola kye tuyita biodigester septic tanks. Septic tanks ezo zanjawulomu lwansonga nti nazo kuno twalinanga septic ziri ezedde ennene nnyo kagagala ennene ng'omuzigo kati ate nga ebiseera ebyo baba nga banywanga mu nnene nnyo naye ate nga baginywamu luna ate baleeta ebimotoka ne binywamu kati ate kuno ne tuleeta biodigester ntono bweti naye ate tekola ki tenywerebwamu
tejjula ekifo etwala kifunda tewunya tekulukuta ate ngeri so cheap and it is so manageable so kakati okwetugatta okusiiga langi plumbing n'ebintu byonna ebirala bikwatagana mukoeri okuzimba mu Genesco Contractors and Finishes. Otuyisiza mu bufunze njagala otwexhaustingire services zino esookera ddala ndabyeko general construction mu general construction mulinamu biki kati bw'otunuulira general construction kuba kuzimba basically kuzimba any kind of house oba bungalow oba kalina oba bangalo naye twogera ku mataffaali musenyu cement etukwasaganya mitayimbwa so kati ennyumba eya buli kika mpozi omwo tulinamu akawaayiro kubanga mu Genesco tutunuulira nnyo embeera y'omuntu okuba ng'okekereza akasente akatono koba olina nti leero ne tugera ku nkya ne tugamba nti engineer Ivan alina sente z'ensaamusaamu naye ate ekirooto ki kyakalina ne tugamba engineer Ivan ono tumumanaginze tutya okubeera nga tumuwa kalina efaanana eya sudiiru so ate nga sente takozesa zezimuna eza sudiiru so ne tugamba katwekwate ku nzimba gye tuyita ey'ekyuma poly sections and I-beams poly sections kiba kitegeeza nti tetugenda kukwata mitayimbwa nankokoto tubiyiwe tukole kolomu wala tugenda wali tuleete ekyuma kyaffe tukyoke etuyita holy section then ne I-beams ezo tubyoke kwegamba tukole akawanga k'ekizimbe then ate oluvannyuma tuteekemu amataffaali naye ku luno tukozeseza byuma enzimba eyo terugamba abantu nti ekekkeriza ebitundu 3 ku buli 100 ebitundu 3 ku buli 100 nti omuntu abadde agenda okukozesa kaluga miliyoni 10 kitegeeza nti ekitono ennyo miliyoni 7 osobola okwenyigamu n'oba ng'ofunye kalina ey'ekirooto kyo enzimba eyo tetugizimbisa nnyo ku nnyumba zino eza bangalo lwaki nti okusala kuba kuyitiridde nti buli ekyuma bw'okikwata ekya fuuti 2 n'ojja okisalako kalugambe fuuti 10 oba oyonoona mu ngeremu oba endala ate olumu n'ennyumba ezo tezeetaaga nnyo kolomu ate ekyenjawulo ekiri ku kalina tiyo kalina ejja kwetaaga kolomu n'ebirala ekitali ku nnyumba zino eza bulijjo so okekkereza mu ngeremu oba endala n'okulufinga ku nnandooza nkwogerera omuntu tulina enlufinga ey'eboxi n'ogamba nti tugenda kulufinga omuntu n'olufinga ng'ekizimbe kyaffe kino kibeera ebweru ebbaati toliraba naye oyinza okulinnya waggulu eyo ate ng'owaliyo ebbaati njeerotaliraba enzimba y'ebbaati ndooza abantu bagiribizza kale bajagala kifaananako ng'erabulaba septic tanks zinenkaokunywamu yes bajagala ebbaati balyagala kubanga naye kisinziira monitaliri oyinza okuzimba ezimbe kigenda otuuka waggulu eyo nga mutuufu kikunafuyiza nogaa naye ate bwe njiyayo ensereka endala mba ntya tugamba kati bwe tuba tukuserekedde boxi era okekkeriza ekyenjawulo okusinga ku muntu azimba mu nzimba eya bulijjo omuntu akozesa box asevinga okusinga ow'amabaati asevingira ddala ate ng'enzimba ya box ndaba abantu gye balina e Bulaaya ye kaakati ono modernity ezedominatinga kakati wane waffe jjukira twasooka ne tuleeta mwamba oli owabajjajja nga n'akasiisira kennyini okalaba nako kasaako ka mwamba ne tuvaawo ate ne tujja ne tufuna french cat yes eno eya pino yes then kakati ate ogenda okola ate ne pino naye adibye ate ne tuddayo ku mwamba ati atujja kukola ennyumba ya jjajja owedde ate efaanana eyakati ate amategula ago gaalagawa amategula gwegali naye amategula wegali naye gaba kabejja mu ngeremu oba endala nti bw'oba ozimba ennyumba gy'ogenda okuseresa etegula kiba kitegeeza nti ebisenge byennyini birina okuba nga bigumu lwa nsonga nti etegula lizitowa waggulu then kakati ne byogenda okulufingisa waggulu era nabyo biba by'amaanyi so okomekkerera nti etegula lya bbeeyi wansi mu kuzimba nalyo lyennyini mu kulikola ki mu kuligula so it becomes expensive kati netugamba eryo lijja kusigalira bali bakabejja era kabejja wabaayo nga lyayagala so kati omuntu okuzimba mu nzimba ey'abakabejja eyo kati tuganye etwala ssente then ne box n'ebbaati which one would really be better byonna birungi kisinziira pulaani yo yakubwa etya oba oyinza okirako nkya nga pulaani mutuufu gy'okubye ejja kunyumira mwamba oba eyagala tegula saate nga tejja kunyumira box gamba nti nze wano wentuuse nekyanze ennyumba yange shedi yafuluma naye kakati kangisereke box ogenda okuba nga kyokoze bagamba yingini ekyeyazimba wano so nga kirina engeri yekitabuddeeyo njagala onjawulireko ku njawulo y'amataffaali gano ndaba amataffaali galinga galungi waliwo amataffaali ganena agagundi gendaba ge bakozesa omusenyu guno ogwa bre nendabawo amataffaali amalala galinganga agali crafted
Okay. Ate nendabawo n'amataffaali gano ge bakozesa ettaka erya bulijjo. What is the difference? Like ennyumba eya bulijjo eno gye nzimba nsobola okugikozesa amataffaali ago agali crafted oba kisinziira. I mean crafted wegat. Okay. Then n'ag'omusenyu waliwo agalinga ag'omusenyu ge bayita ga 99. Okay. And then ne gano eno aga bulijjo ag'ettaka. Okay. Kati mu kuchuzinga material ono ebiseera ebisinga kidependinga structure egenda kubeera etya ya designing bwetya egenda situla ki nenanyini enfuna ye eryetya naye nga bloka zonna nnungi. Yes. Why would someone choose okukozesa gano agali crafted oba agali crafted? Kati wano agali crafted ndowooza ogamba gana agekajansi yes. Kakati agamataffaali tugayita hollow blocks gabamu ebituli lwaki tugakozesa nti ebiseera ebisinga ogenda okwesanga nga ekizimbe kyetiise nnyo nga weetaagako nga kuliko floors nyingi nga weetaaga ekintu ekiri nga weetaagako ekintu ekiri light ekiwewuka kozi gano gawewuka nnyo. Yes, gano gawewuka nnyo. Kati nga weetaagamuko ekintu ekiwewuka kyandigeko just kalodi katono nnyo ekizimbe kisobole okweyimirira. Yes, that's why tugenda ne zino block. Then waliwo ne block tuziyita clay blocks ez'ebbumba. Ez'ebbumba. Ezo ebiseera ebisinga tuzikozesa nnyo mu musingi ng'ate gwa ntobazi. Yes, nti abantu abazimba mu ntobazi. Nti zo tezinywa mazzi. Tezinywa mazzi nnyo. Then zino endala z'ettaka ne zitandikira ku musingi ne zambuka. Yes. Ndabyako ku kye muyita structural demolition. Kino kitegeeza ki? The structural demolitions kitegeeza nti omuntu yazimba ekizimbe kye naye tali satisfied nakyo nti ajjako erenkya ajje wano atugaye munaye nze ekizimbe kyange bakinzimbira naye I'm not satisfied with it. So tujja mugamba munaye twetaaga tukimenye tukirebuilding. Okay, so kati eyo structural demolition. Yes, that is the structural demolition. Then okukizimba obupya. Okay. Mukiyiwa kyonna ne mukiddamu ne mukikubira plani mpya oba mutandikirawo ne mukikyusaamu kati? Ye kyayagala kyetukola okusinziira ku budget ye. Okusinziira kuba kati fe abamu budget kuba yajja nga tamanyi n'atugamba ekizimbe kyange kiri bwe kiti na bwe kiti naye mbadde njagala kitunule bwe kiti. Then tumugamba okay tujja kujja ku site that is site survey n'atunyonyola naffe ne tumunyonyolamu ne tumubuulira ekyetaagisa. Yes, then we tutandika waba yagala tutukisitemuko ku plan tusobola omukyusizamu ku plan then tutandikira mu kuzimba. Okay, so kati ekitegeeza tebikoma ku kuzimba kokka nnyumba. Ennyumba mugifinishingira ddala ne muteekamu ne electro installation n'amasannyalaze byonna. Wow, ensonga lwaki ennyumba omuntu mumuwa kisumuluzo. That's so amazing. Munjagaza okuzimba. So kati biodigester septic tank twajogeddeko posing service endala ya plumbing and drainage muteekamu amazzi bikyebyo amanya amazzi okulukusa n'okuyingiza amazzi munda. Abantu bangi babbiddwa by the way era mwokujja ne mbakyalirako wano olunaku olwaleero nsuubira kigenda kuyamba abantu bangi out there. Juzi last week ninako story gyendeeta ku weekend. Omuwala ali Saudi Arabia eyo yasindika mwami kugenda mukyalo kumuzimbira nnyumba ne batakanya ku bya ssente omusajja n'azirya. So saagala abantu abatulaba ensonga nga zino ate muddemu okubeera nga muzireeta mu inbox yange nti ate adijja nyamba investigatingirako gundi ate bwe kiti kyabeera bwe kiti. Kyenvudde nsalawo olunaku olwaleero mbeere nga nzija kwano ku Unisco Contractors and Great Finishes ate mubeere nga mutegeera nti bisoboka
toddamu kukwasa muntu gw'otamanyi ku Facebook ssente nti agenda akuzimbire omuntu gw'otatrustinga kampani etali genuine okitegeera beera nga wekwata aba Junisco contractors and great finishes ate babeere nga bakuyamba. Story mugenda kugiraba omusango omuwanvu nnyo paka gye byaggweredde ku poliisi ate musobole okubeera nga mufunamu ekyokuyiga naddala mu abali ku kyeyabagala okuzimba. So kati tulina renovation and painting. Renovation and painting ndowooza tugiyite facelifting. Omuntu ayinza okukeera ku nkya ng'olina ennyumba y'omutuufu yadda ekaddiye so n'ogamba banenjala muntu sitingiremu wano munkyusize kati fe tugira ddala wansi ku paperwork netugamba architecture yaffe genda oddemu ennyumba eyo gyetunulire otuwe feesi yayo empya then bwagituwa kati fe kyetugenderako netukola ekyo okusinziira ebbanga lyetumala tukanyiza ne client waffe. Mpozi kati ku nsonga y'egwo omusango gy'oyogedde abantu bafeesinze nnyo challenges n'ab'eŋŋanda yali wa Luganda naye eno kampani yagifuna ku Facebook yamusanga ku Facebook yatomera kati bwe yamufuna ku Facebook n'amugamba nti nkusindise mu kyalo ogenda ozimba ennyumba yaffe so n'amuwako ssente awo bateesezza contract yagimuwadde gayi n'azimbako kyazimbye n'agaana okumala ennyumba ate mulede bamuwa ssente. So kati bwe nalabye ng'eyo story mazo gikavaringa ningamba kanzije wano okoleki imbakyalireko because I know there are a lot of people abamu balina pride tebasobola kuvaayo kujja kuleeta birowoozo byabwe wa Hadija Kigozi naye ng'ate gye bali basafaringa so bwakulaba essaawa eno nsuubira nti ayinza okwagala akweyambisa. Kakati here is the thing ife naffe tuli ku Facebook ku YouTube kuno bajja tulabyewo Hadija Kigozi newala gye banaaba tusanze then kati ng'obudde ku ebyo naffe ffennyini tebatumanyi tebatulabangako naye ffe ekirungi kyaffe tulina location naye bulijjo otera ogamba abantu ababeera eyo naddala bali emitala w'amayanja nti gera ku nkya ogambe nti nkwataganye naani ne Junisco basangibwawa nti ku kitundu bwekiti Kabuusu kakati sindikayo omuntu ajja alaba aba Junisco abo boogere bwe bamala okwogera then paperwork yonna agenda okutambula otuuke ku ssale okusindika ssente omuntu oyo aba satisfied nti abantu bano basangibwa wano wabula tebazzeewo buzi enkeera bagende basenguke. So following the protocol before you release any money ekintu ekyo ndaba kijja kuyamba abantu bangi naye ekyabantu abasinga tebakikola ki tebakiteekako nnyo mulaka omuntu byakeera kunjanaga kundi nabalabe batimba olumu no bajjayo n'ebizimbe byaffe ne babitimba ku byabwe wamala otimba kundi yazimba ekizimbe ekirungi nange ajja kunzingira kakati quick n'akwata ssente n'azikola ki n'aziwaayo eventually nabbibwa. So mu ngeri emu ebendala tubakubiriza bannange kwatagana n'omuntu gwomanyi nti mwesize asangibwa wano kino ne kino tujja kubeera nga tukwatagana ewatali kwejjusa kubanga ssente eyo oba ogitobedde kuba newanakubba n'okulima yes koli mukisobola omukwata at some point naye ate ssente eyiza obutadda so okukwatagana n'abantu ng'obeesize. Ekirala tufunye nnyo complaints ku bantu ab'eŋŋanda maama togenda musiba alijja kukwata ssente n'ogamba mukanziwe maama wange ajja nzimbira ennyumba maama mutuufu maama si muzimbi maama musuubuzi mukatale n'agamba ssente zino tannazifuna kanzikoleki kanzikwate ngende nkoleki nsooke nsuubulemuko wali mutuufu ne zifiirayo maama ojja kudda nga talina kyakulaga maama togenda musiba nejangu wano mu Junisco contractors tulina contracts zaffe wano ojja wano tusigninga contract tugamba kino nekino kyetugenda okuzimbira within this period of time so ebbanga letumala nga tukolaganye naawe on documents kiba kitegeeza tugenda kusigala nga tuli ku mulamwa maama togenda musigningisa document maama togenda mulayiza tata togenda mulayiza so okusigala ng'ekirooto kigobwa tutambulire mateeka mu ngeri emu oba endala ate n'abantu abatuufu. Wow. Kati omuntu akitegedde nti Junisco contractors and great finishers muli bazimbi muzimba ali interested oba omuntu ayagala okujja okozesa ku services zammwe alina kujja naki kuba tulabye abantu nga bagenda okufuna passports yeetaaga endaga muntu yeetaaga simanyi ebiwandiiko alina kujja naki. Okay, kati endaga muntu tetugenda gyetaagayo tujja kwetaaga muntu physically oba ng'alina omuntu gwatutumidde wano omuntu oyo waba alina ettaka tujja kugenda tukole site survey atubulire ennyumba ekika kyayagala wamala otubulira ekika ky'ennyumba kyayagala tujja ku engaging our architect tumukubire pulaani
kati plan weggwa tumubalire nti okuva mu musingi paka kuyiwa sirabu sente bweziti okuva ku sirabu okutuka ku wall plate sente bweziti okurufinga sente bweziti tugenda tuzimenyamenya nti lwaki nti waliwo omuntu ayinza okuba nga alina sente yentono naye ng'atya okuzimba yes ng'ayagala kola mu bits naye omubalira n'alaba nti omusingi asobola okuzimba aweereza sente ye yes naye site survey ebyo byonna tubizingira mu site survey tuba tubacharging emitwalo 25 joka emitwalo 25 ogenda okola site survey n'okumubalira. Wow. Yes, please. Then ngamuli affordable. Yes, tuli affordable. Site survey twetero batawa. Naye kyetero okutegeeza ne site survey eti katugamba ogenda kuzimba Seguku. Seguku saidi ki Seguku abamugazi oyizo gamanze ndi wekata oyizo gamandi wejindi. Kakati tuba tulina okujja one okulaba terrain y'ettaka lyo lyakula litya okusobola okumanya nti omusingi gwe tugenda okukola kugenda kuba muwanvu gutya. Material we Seguku agula sente meka. So bwe tuba tugenze ku site survey kituwa ebintu bingi okumanya ekika ky'ennyumba kyoyagala kinaatuulako ye nga kitunuddewa. 2 material gwe twetaaga yana abafaanana atya. 3 okumanya nti kwegamba bingi nnyo ebizingirwa omwo mu ngeri oba endala. Then kati awo architecture najjamu nakubira plan then netukubalira nomanya nti ennyumba yange egenda kummalako sente bweziti. So kati emitwalo giri 25 awo wegikolera. However tulina omuntu agamba nze njagala plan strictly oyo tumu excusing emitwalo 25 kubanga era yagalagaana architecture wakugenda wa ku site ye. Yes, alina okugenda yakube plan. So kakati kitegeeza tulina okugendayo mu bulungi ne mu bubi okulaba we tugenda okuba plan. So eja 25 kitegeezo giba gimusonyiddwa. Naye oli agambe nti nze mugende mumbalire mu bubalizi. Kitegeezo yalina okusasula 25 waliwo n'akuba essimu n'agamba mumbaliremu. Poloti yange eri wali eri mbalala mwezi obutatuukayo era naye akakatwako okubeera nga asasula 25. Tulina abaana abo abakola mu nnyumba. Abaana abakola mu nnyumba, yes, abaana bakola mu mayumba abo baaninga sente ntono. Osanga omwana nga afuna emitwalo 8 at most. Naye n'agamba nti nkoledde emyaka gyange tugambe nkoze omwaka gumu. Kakati ng'agenda asaving emitwalo gye 5 asatu agaweerezeeko akaana ke yalekayo then kakati gana 5 naba ng'agalina agamba njagalamu kapoloti nzimbemu n'akayumba kubira abajunisco. Sente ezo tuzitambuze tulabe nti ennyumba njagala nsaamusaamu kuba tebatera kwagala nne naabo just ayagala waveeri sidda wa maama ayagala ennyumba eyo sidda wa maama kati ennyumba eyo sidda wa maama of course sente zayo teziba nnyingi tumukwata ne tumugamba nti omusingi gwo katugambe gwa $5 million tugamba superstructure ejja kumalako 3 roof eneba ya 5 kakati ne tuba nga tumutambuza mu bufu obwempolampola mu sente ye wabula tugenda mubalira musingi nti ye oyagala golofa waliwo abalina guzi golofa nga yajagala nga golofa ye. So tukutambuza okusinziira bw'osobola. Tulina ekika ky'abantu baffe abazimba amayumba oba oli wa mu nnyumba oba oli mugaga bifekeera oba oli atya abo tubawa kye tuyita biodigester septic tank yebeera ya bwerere ebbanga letumala nti fe abakuzimbye okuva ku musingi mpaka olumala okulema etyo omusingi ne tumanya tukutwala mpaka ku roofing biodigester ebekakatako nga ya bwerere. So those are some of the offers zetuwa bakilants bafunyawo. That is so amazing. Kati ku muntu azze ne pulaani of course oyo tutandikira mu kubala naye era tetugenda gibala nga tetunatuuka ku ttaka kakati oyo era y'omu kubagwa mu mitwalo 25 kitegeeza ogenda kukwata emitwalo gya 25 ogireete ne pulaani yo tukwate pulaani tuddeyo gye baagikubira tuddemu tubale then nga tusinziireyo then tugambe nti mu bbiiru eno ffe gye tubazeemu ze sente z'ogenda okubeera ng'okola ki ng'ofulumya. Wow. So kati abajunisco contractors omanya abantu bano abalaba olumu agenda n'omalako video n'agamba ate gye namba tebagisomye ate ng'enamba tuziwandiikawo naye era still baba baagala bagiwulira okuva eri omuntu. Tusaba tusomereko ku namba zano. Kakati ku junisco contractors and great finishes ogenda tusanga ku Modern Havana Complex Kabuusu Rubaga Road okulira na Mona Lisa Bar. Then ojja tusanga ku namba y'essimu eri ku WhatsApp
070 5 58 0 070 5 58 0 eno eya Airtel eya Airtel era zonna za Airtel era ogenda tusanga ku ndali ya 0705 83 73 43 0705 83 73 43 poze era bwe twagambidde nti tujja tusanga ne ku website yaffe www.juniscocontractors.com awo tuba tuweddeyo oba tulina mpozi ne ku HK Media awo oba otusanze oba okikubyemu wekibaludde. Wow. So kati mwina social media handles? Mwina social media handles? Yes. Okay, nzibulira abantu bazitegeere. Abantu banene naddala abantu abali ku kyero n'abali wano banguyirwa nnyo bwagendayo n'akebera n'agamba Junisco bakola biki. Ng'amaze okulaba ku HK Media ayagala agendeko ku mutimbagano ku Facebook, ayagala agendeko ku Instagram, ayagala alabeko ku website yammwe weyabaye website ayinza ogisanga either ku Facebook nga mwateekawo ka link. So kati ku Facebook mukozesa manaki? Ku Facebook Junisco Contractors and Great Finishes. Okay. Ye page yaffe gyetukozesa. Kwe muli ku Instagram? Instagram tetuliiko, Twitter tetunagendayo. Wabula ate tuliko ku TikTok mwagenzeeyo dda. Tetunagendayo TikTok is a very big good, a very big app. Ivan, ukwate video muzisule ate tubeere nga naffe tuzikola mu challenge. Kakati YouTube Hadija wotukyaza abantu ne batumanya mayireje ejjawooko. Then kakati ate oluvannyuma tulina website yaffe www.juniscocontractors.com era oba osobola okubeera ng'otusangayo mwongeremu oba endala. Wabula Junisco Contractors Junisco Contractors waliwo tuba tukiwandiika www.juniscontractors. Lwakuba nti osobola kimanyi Junisco Contractors website era wezitowezibirira. Yes, www.juniscontractors.com. So oba osobola okugira n'obeera ng'otulaba mwongeremu oba endala. Yes. Okay, so kati musangibwawa omuntu bwagamba nti ng'obivuddeko ebyokubeera nti mumpadde namba y'essimu gye tubawandiikiddewo awo ku video ayali etaaza okumanya aba Junisco basangibwawo. Junisco Contractors tusangibwa wano wenyini we tutudde Kabuusu level number 3 room ya 9 room 309 yes 09. So nga tusangibwa ku Modern Havana Complex we tutudde wano Kabuusu okuliraana Mona Lisa bar. Bw'oba otuuse Kabuusu n'ogaba ngenda ku Mona Lisa, of course the next building is Modern Havana Complex. So oba osobola okutusanga awo tetuvaawo era nze bw'olabe mu kamera oba Ivan waba taliwo abalala babeerawo and they will welcome you very well. Okay. Yeah. Alright, banaye bakwano temulina kye mugenda kwekwasa nsuubira nti byonna ebirungi bibalaze ate nga nkyabaleetera ddala ebirungi bingi nnyo naddala okuva mu Junisco Contractors and Great Finishes. Ekindeese wano lwakuba nti last week nafuna complaint kale omuwala yankubira essimu nambuulirako ku ngeri gye bamubbamu story gye tubadde tufollowinga up whereby nti ngenda kugibaterayo mubeere nga mugiraba paka gye byaggweredde. Omukyalo ono yagenda ku Facebook n'asanga abantu just ba contractors era abazimba amayumba n'abeesiga n'abasasula ssente ate ne bamubba ssente. So nalowoozezzaako ne ngamba nti omuwala ono tali yekka, walina okuba nga waliyo baganda baffe bangi eyo abayita mu kizibu kyekimu naye nga pride oba si kyo tebamanyi kyakukola. So nsuubira nti nkutuusizza ku ofisi entuufu naawe muganda wange yankubidde essimu nannyini musango manyi nti okyayagala okuzimba ebintu ebirala bingi. Here is the answer. Aba Junisco Contractors and Great Finishers bagenda kubeera bakuyambira ddala. So ndowooza tetugenda kubeera ate nga tuwanvuya oba nga tusukkawo olunaku olwaleero. Njagala nnyo okubeebaza mwenna abalabi baffe. Mulinayo kye mwagala okubuulirayo ekyenjawulo abalabi baffe nga tetunaba kuva wano? Okay. Kati ku nsonga yo nze njagala kwongerezaako ensonga yo nti munnaye wazze otusanze ekitegeeza bwe tunaakola ensobi tujja kuba tupiniiza abantu babiri. Ffe twepiniize naawe kennyini wepiniize. So nze nsuubira tetugenda kuswaza. Thank you so much. Webale nnyo okumpa essuubi.
ndi super excited banaye bakwano ngenda kubeera mbasiibula amanya nedoboozi nze Hadija Kigozi okubeera nga kutuusako ebyo byeyagala ndaba tuli wano eno ku Modern Havana Complex ekabuusu ate nga olunaku olwaleero mbadde wano ku UNESCO Contractors and Great Finishers okubeera nti bakulaga ku bintu byabwe ebyenjawulo bye bakola. Next week ngenda kufuba okulaba nti ate nnyongera mbakyalireko tugendeko nabo mu field tulabe eddala exactly biki bye boogera byebituufu byebwe bye bakola. So kati gwe wenna ayagala okuzimba ayagala okubeera nga ofuna enzimba ey'enjawulo be bano bokka boyina okukozesa. Tuli proud empowered by Speed Express Tours and Travels Company yokka eyakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga nga bano bakukolera visa esinga okubeera ennungi ku bbeeyi ensamusamu. Mpozi ate we balinnyawo mu Dubai gye balinnyo mu Abu Dhabi nawane ne Uganda we bali ne Rwanda ne baganda bafe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kutraininga abaana ba baristas ab'amaanyi we balinnyo wano e Uganda gye bali e Dubai mpozi ne mu Abu Dhabi. Yeze HK Media Hadija Kigozi, see you again.